Omukubi w'ensambaggere Omunauganda Abdul-Latif Dheyongera wakubagana n'Omudaaki Steen nga balwanira omusipi ogwa All Fight System Organization AFSO Intercontinental. Era Omudaaki olunaku olwaleero atuuse mu ggwanga Uganda ng'olulwana lwakubeerawo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno eyiganga ku Ntinda Valley Resort. Omudaaki Steen bw'atuuse ku kisaawe Entebbe ayaniriziddwa akulira AFSO mu Africa Ronald Mugola n'abakungu b'ensambaggere abalala mu Uganda. Omusajja ndowooza mulabye atuuse tusanse okulaba pulezidenti wa AFSO Ronald Mugola, omusajja amuyingizaawo Entebbe, organizing secretary wa AFSO wa Uganda Kickboxing Federation, maze okulisiivinga omusajja ono. Welcome to the City of Warriors. 31st gonna be bang bang. Asatu mulumu yiganga Ntinda Valley Resort. Champion wa Faba Uganda Dheyongera Abdul-Latif twamaze musetinga. Ali wali alinga muzigo. Alinze muzungu ono tumukube, my friend, you're gonna go back when you are black. It's gonna be a fire. We need that title. Steen asuubizza okuwa Bannayuganda olulwano lw'omulembe nga bagenda kulwana mu K1 style. In the Netherlands, I trained very hard. I want to take this belt home. I'm gonna take this belt home, for sure. Mugula nga wangalira mu ggwanga erya German agamba olulwana luno lwakuddamu okusitula omuzannyo gw'ensambaggere mu ggwanga Uganda. Uganda mwenna n'abaliko abawagizi bange era bakyali abawagizi bange tukyusizza mu katambi tusobole okusponsoringa ate abato be twalekawo. Tuleese champion omu okuva Netherlands ng'agenda kubanga ameggana ne Munnayuganda bamuyita Latif, Dheyongera Latif, era nga fight egenda kubeera 31st eyiganga under K1 rooms rounds 5. Tubaaniriza mwenna, tubayita mwenna abawagizi ab'omuzannyo guno musobole okubeerayo nga mutusupportinga. Ku lwana lwe lumu ring Dr. Richard Damulira wakulanira omusipi ogwa Uganda era wanda muliro. Asaba mujje mu bungi guno omusipi ngwetaaga mpuliranga bulijjo ebimbulako kati ke kaseera AFSO nga bweri e Uganda nga mukulu waffe bwe yagenda n'atuyiyiza n'ayigga kati bye yayigga abireese ke kaseera naffe birwanira ate naffe tubiwe tulekewo bato baffe. Kigenda kuggwa nga 31 buli eyewulira nti asobola by the way yeno echansi yammwe mujje mulwane mujje mulaba omusipi we guli national title. Nze sigenda gulekayo ngenda gubaleetere Kampala, ngenda gujje ewala nguleete Kampala. Kati mbadde njagala mbawe chance buli awulira nti asobola okulwana national title jangu ogezeeko. Temugamba nti ate biki ngenda biteeka tebigenda bbeera ngenda birwana mbireete mubigezeeko. Ngateeka okutwaliza awamu ebyange mubimanyi si bigambo bingi okusinga nkozesa bikolwa, era mwenna abali eyo amanyi agenda olwana amafulubeeto tasuka lawundi esooka likodi endala bisabulabisi kati mwenna abawagizi bange mujje. Omuzannyo gw'ensambaggere gwe gumu kugisinga obuganzi mu ggwanga Uganda era gufulumizza bannantameggwa ku mitendera egy'enjawulo nga Ronald Mugola, Patricia Apolot, Alex Masiko, Golla Moses of Uganda, Umar Semata n'abalwanyi abalala.